kati yoyo sister wange ayingidde mu bufumbo bwange mumulaba awo yalina omwana wange yogwembadde gwembeera naye waka nga muweerera from day one mubeereddewo kati kambalage maama wange oba abadde nga maama wange eyapanze olukwe ng'aliko ne neighbor bamuyita maama Nera ng'ali ne muganda wange omulenzi akedde okusindikira message nga mponi nga nvuma nga kuliko bonna basatu kambalage yoyo sister wange batute mu bufumbo ali underage adde gwempitanga maama wange yoyo we mukubidde ne mugamba naye maama nonkola ekintu kino kyonna imagine my sister amanyi angambye lwaki njagala sister wange aboneibone ng'omusajja waali andi omusajja yakubisa dde obupande n'agamba ayagala omuwala ali virgin omuwala embeerera yoyo era kuba n'olwaleero mugambe tokyanzaala sikumanyi yoyo muganda wange abadde nga muganda wange ansindikidde message ku makya nangamba mbuusinyanga bw'ali mpulira nga njogera ekintu ku Rachel sister wange bamuyita Rachel bw'ali nsibisa naye Uganda olemwa bulijjo muli mu lukwe ndowooza nali sinaanava mu bufumbo ngo mukwano mweyagala ne bba wange era yali yamulya dda because imagine omwana tanaba nakufe omwana yakafa tanaanaweza myezi 2 oba gumu bukyanga we bamuziika oba we bamwokya again yeah okay mukama bayidawo tebandibadde bo olaba Omuchayina ali ready okuwasa naye nga si muganda wange si maama wange because of money Mama Fina bagamba alogajje kikoleko sijja kulimba because this is too much neighbor wange eyeefula that is a lawyer professional lawyer nongamba that obwayo omuwala muganda wange because of money nyaze yabalaga oyo omusajja singa teyaliwo muganda wange oyo teyandisomye nga nali muweerera nga omusajja oyo taliyo nga nali muweerera nemulooza mugenda kijjamu omukisa omwana tanneetuuka naye olaba ne waaba yeetuuse teyandibadde sister wange neyandibadde ng'alina emyaka 26 nga yeetuusa Banaye government weyayo kino kiri too much kandaba abanaavaayo nanti munnange defilement yennyini sente mukole nnyo mugaggawale naye gwe byogerako obimanyi oba tobimanyi that mama tasobya which mom will you feel fine nga mami wo yeegase ne sister wo ne baagala omusajja mu bufumbo gy'obadde nze kambabuulire nnyazaala kale maama wange yajjange wange n'asulayo si gumusa 2 kitegeeza andabikiranga yali mu luku okuloga oba okola ki ekintu kyonna yina ekintu kye yakolanga mu bufumbo kuba kati olaba navudde mu bufumbo olaba navudde mu bufumbo then n'omwana wange tannaba kumala na mwezi gumu n'ekitundu ever since my baby died but now maama bamuwadde sente awaddeyo muganda wange sister wange asoma wa P7 then you come here you tell me simanya mama tasobya nze sikyalina maama ku nsi which mom is that nandyamu olukwe mbiwulira muŋŋambo maama wange agendayo ewa bba wange yejjanga n'asulayo ogamba maama tasobya naye ng'ali mu lukwe sina mu lukwe bafumbize sister wange w'omusajja gye navudde maama tasobya I don't have mama abamu mulowooza nnimba naddala abantu abamanyi maama wange oba ewaliwo komenti gye nafunye ku Facebook ng'oli agamba olimba mama omwe yabonaabona nnyo nammwe tasobola kukola kintu ng'ekyo biki which is true yabonaabona nnyo naffe naye mbaleetedde obujulizi zino audio zinasevinze ku WhatsApp y'omuntu nga nkubidde maama wange nga twogera endala za brother wange kuba yasoose okunsindikira message ng'akintegeeza era nga ngamba neesonyiwe muganda wange muziraba so kambaterekoko audio ya maama eno ng'olwo mukubidde naakabiwulire wa muganda wange ngamba muganda we engeri gye yafunye omukisa mwesonyiwe era muganda wange ye lwaki njogera nnyo muwulire eno audio ya maama nga mukubidde mamoloza kyemukoze munakifunamu omukisa
tunaddiramu naye etya ani ayina y'abawala babiri abalongoosa ono bamama ne bali muyambako abo abawala maama kankubulire ndi muwalawo naye sikyali mwana we era neerabira bugenya neerabire lweca neerabire lusa neerabire temummanyi sibalabangako maama nze kankubulire abo abawala balina okubeerayo baleke babeereyo naye maama wange omulamba muganda wange mubeerayo kuti olw'essente maama wange omulamba babaloloza mayinako obuzibu babeereyo naye maama wange omulamba nobeera mu lukwe nogendayo ekiro kyekyo opangira olukwe batayagaliza babeerewo kamuganda wamu naabwe kakomeza mukubo njagala batirako n'akamuganda wange natumanyi tiktok video zaazo nnyimpi nina evidence bino ebintu saaguddemu bigwe muwulirize kano akamuganda wange kati audio ndoza kansubira mugiwulidde bulungi naye n'ekirala nammwe abaŋŋamba mbu there are things which supposed to be solved ng'ennyumba like a privacy nga sinabireeta ku internet bamikwano waliwo ekisukka kati kino ekintu famire kyeyo gy'osobola okutuula naye n'ogamba tutule tukisolovinge nga baakoze kino ekintu ebeera famire ki nange kino kinsusseeko buli alaba eno vidiyo gitambuze tuke ku banene mu gavumenti buli bwe kitikukwatako maama wange anzaalira ddala ne weegatta ne muganda wange n'omuchayina mufumbize muganda wange gwe nali mbeera naye waka ng'ali under age because of money abazadde sente zibatwalawo ne mujja ssebo maama wange mukubidde ku makya ne mubuuza naye maama onkola otya ekintu ekyo oyingize muganda wange ali mu P7 mu bufumbo maama n'alyoka ŋŋamba bino ogenda byogerera wa looya naye n'asayininga empapula muganda wange abeere mu bufumbo kyogereko maama wange azizemu naŋŋamba mbw abalala okumutwala amuwamu muganda wange imagine omwana wange tannaba nakumala mwezi okuva we bamwokya wadde emyezi 2 otaddeyo muganda wange ne mulooza emikisa mugenda gijjawo ne mwegatta ozo agenda kungulayo ki omwana ali under age omwana ali under age wabula abazadde mukendeze okwagala ssente maama wange nkedde ku makya ne mukubira simu recordings nziyina ne mugamba maama okuva n'olwaleero neerabira mulamu bwo sikyali mwanawo muganda wange yansindikidde ka message naŋŋamba muno bwe ŋŋenda ne noonya muganda wange ne mutiisatiisa ne mbirako kye ŋŋenda omukola ogenda kunsiba nga nze yakwata muganda wange oyo ne muleeta mu maka muyambe ekintu kino kinnumye n'okusinga omwana wange bwe yafa bannange muzitambuze tukoba ku maama fino betuke ku Museveni ki ekiri mu Uganda. Imagine even the lawyer go to my home, lawyer wa bba wange n'asayininga paper bafumbize omwana. Bulijjo ondebesa mu kooti okola ki onsibisa lwakuba oyagala muganda wange gw'okimanya atannaba kwetuuka omusajja ali more than 30 years ofumbirwa omuwala ali under age because of money mwasayinize depapula sente mwaziwadde maama mukoze buli kimu mukama abalaba nenze nkiwa ate kati kyanzudde abantu abaloga kikyabanenya tomanya kikyabaawo